wenjogerera wano Katikkiro Akayiso amaze okukafuna era mwandi mukubiddeko mu ngalo ate akafulidde mu lujjudde lw'abantu bonna ne kamera zonna nga ziraba si byakuwaayiriza nti ebigambo bino byatutegeezezza naye otambulirako. Abantu abamu bagamba nti mu ddagala erigema abaalikoze baagala kutta baddugavu oba baagala kutugema kuzaala. Omanyi omuddugavu bw'atazaala baana 20 tatereera. Obungi bw'abakaddugala buyinza okuba butiisa ab'amawanga agaakula edda, naye tebasobola kukola ddagala lya bulabe nga nabo balikozesa. Era kulimba nti balinayo ebibokisi by'eddagala lye bateeka ku mabbali nti erijja mu Afirika n'ebibokisi ebirala erigenda mu Amerika ne Bulaaya, oyo ye mulimba kungwa. Ulire na kino eddagala lyonna lye tukozesa kaabe Panado nalyo be balikola. Waliwo munnasayansi Omunnauganda akola Panado. Kampuni ekola Panado y'abeeru. Bwe baba baagala okutuuta lwaki tebateeka mu Panado? Abaffe waliwo eyazze wano leero nga tasenyeza mannyo. Ekampuni zonna ezikola eddagala ly'amannyo zaabano. Lwaki balinda okukola eddagala erigema baleke bakutte? Lwaki tebakola eddagala ly'amannyo oba Panado? Kale eru batwetaaga nnyo kubanga ffe tulima emmwanyi ze banywamu kaawa. Abeeru batwetaaga nnyo kuba ffe tusima zaabu mu birombe abagaggawazza n'abagenda okuzimba omudumu gw'amafuta okuva e Bunyoro okutuuka e Tanganyika okutuuka e Tanzania. Tojja kulabayo mweru n'omu ng'akutte enkumbi oba ekitiyo. Talaba mweru n'omu wadde ku kitarakita waggulu.